po jako akawuwo eyokubiri ja kuva ku macha nti weba bomba nayo kuva ku mesero tenabaluka bomu zafuuse bijanjalo ng'obulumbaganyi bwa bomu obuzze bukolebwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bukyasattiza bannabyakwerinda nga n'okutuusa kati bakyali mu kunoonyereza poliisi eriko ebifaananyi ebisiige by'abantu babiri abateeberezebwa okubanga be bali emabega w'obulumbaganyi bwa bomu obwakolebwa mu kitundu eky'ekkomamboga mu divisioni y'e Kawempe Byera z'eggwanga. Mu kitundu ky'ekireka Bira mu maka ga Omar Kagwa twabategeeza bulungi nnyo Omar Kagwa bwe twamukwata nga tumuvunaana okukweka omwami Muwonge yali ateebereza okuba nti yenyegedde mu bikolwa eby'obutujju mu ggwanga muno. Eyo twasangayo bbomu emu gye twasobola otegulula era ne tugyasizaawo kubanga twali tetusobola kugyongerayo essaawa yonna ebeesobola okubatulikirako. Bbomu ey'okubiri yali mu bitundu eby'Ettula mu kyalo ky'Ettula gye twakwatamu ab'Ematovu. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde ku kibe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti poliisi ng'esinziira ku bujulizi okuva mu bantu ab'enjawulo yasize ebifaananyi bibiri eby'abasajja abateeberezebwa okwenyigira mu bulumbaganyi buno era ng'onaasabye bannayuganda okuyambako poliisi mu kunoonyereza kwayo. Twasobodde okuvaayo n'endabika eyeefaananiriza abavubuka babiri kwabo abasatu abasobola okutega bbomu ekkomamboga. Bino ebifaananyi si bya ddala naye nga mu kutulaga oba mu kutunnyonnyola oba okutulaga ekifaananyi ky'abatujja abo abaali ekkomamboga twasobodde okukozesa abakugu baffe mu kitongole kya forensics ne batugirayo ebifaananyi bino bibiri nti abantu bano bali beefaananirizaako bwe bati. Enanga era akakasizza nti singa omuntu yenna anaavaayo n'alaga poliisi abantu bano ekirabo kyataasanguzizza eri bannamawulire agambye nti omuntu oyo wakukikwasaako emikono ebiri. Tetujja kukyasanguza mu kiseera kino kubanga si bye bifaananyi byennyini. Tugambye nti ebifaananyi bino twabikubisizza ngalo, abakugu baffe bakubisizza ngalo okusinziira ku bajulizi abaali ekkomamboga ku kye baalaba. Kakati nga nange wano oli ayangulizaako okugamba omuntu enkula yange oba enfaanana yange so we twasinzidde naye tekitegeeza nti endabika yaabwe yeeno kennyininyini kikumi ku kikumi. So tusuubira nti abantu bayinza okubeera 10 oba 2 oba 100 abeefaananiriza endabika eno gye twafulumizza. Poliisi era erambuludde ne ku bikwekweto ebiwerako byezzeekola mwekwatidde bannalukalala abeekuusa ku bikolwa eby'obutujju ssaako n'ebbomu zezzeezuula mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Tulina ebizibiti era ebiwerako, jaketi ne waya n'ebyo bye bakozesa mu kuzimba bbomu zino ez'awaka. Naye era mu ngeri emu mu wiiki eyo abavubuka 3 abaali balina akakwate n'okugezaako okukola obulumbaganyi mu kuziika omugenzi Lieutenant General Paul Lokech nabo baatwalibwa mu kkooti. So tugezaako nnyo okulaba nga tufuuza abatujju bano mu nsonda zonna eziwerako nga bwe tunoonya amawulire agasobola okutuyamba okutereeza eggwanga lino. Enanga era ayogedde ne ku bantu poliisi bezzeekwata wabula ng'onaagambye nti bano mu kubasoya akajoojijoji w'ebibuuzo balaga nti balina okuwolera ku bannaabwe abazze bakwatibwako n'okuttibwa. Naye nga ne mu be twakakwata mu kiseera kino wabweru w'ekifaananyi eky'eddiini balina obusungu bungi nnyo olwa bannaabwe abazze bakwatibwa, abamu abazze battibwa mu bikwekweto bino bye tuzze tukola. Kati balinamu ekifaananyi ekyo eky'obusungu ekyokuwolera bannaabwe abo. Mpozi bano bwe baatendeka okwambala suicide jacket zino omuli bbomu bo balina enzikiriza nti buli lwe batulisa bbomu ezo ne bafa
baba bagenda mu ggulu ng'abajulizi. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye nga tulina kweyongerako okukozesa obukugu bwaffe n'obujulizi bwe twasanga mu kifo okutuuka ku abo bennyini nnyini.